Emukono mu Kanisa ya Uganda twagala okwebaza Katonda olw'ebintu bingi ebibaddewo, ebintu bingi ebituukiddwako bingi. Oyinza okukubala ddwaliro, masomero, pension house n'obuweereza bwonna obw'okubuulira enjiri. Naye nze kakati emyaka giwedde ddala 12 kasooka mpummula manya ganze Bishop erya Paul Luzinda Kizito mulabirizi ow'okusatu mulabirizi buno. Naleka ebyo ebimu nga ddala tebiriiwo, ebirala byali bitandikiddwako, ebirala nga bigenda mu maaso era biteekebwa olw'omulimu era ogwo gwetaagibwa olw'okutwala enjiri ya Kristo mu bulabirizi buno. Era ne twagala okwebaza Katonda. Era nze njagala okuwulira essanyu lingi nnyo kubanga mbaddewo okuva obulabirizi buno bwe bwatandika. Si nze nabutandika, omulabirizi eyasooka yali Bishop Livingstone Mpalanyi Nkooyo, oluvannyuma yafuuka Ssaabalabirizi. Oluvannyuma ne wajja Bishop omulala Professor Michael Ssenyimba, nze gwe naddira mu kifo kakati gwe nawummula mu mwaka gwa 2010 kakati ate Bishop Sebagana akwata ekkasi. Twagala okwebakasa Katonda kubanga waliwo ekyatuuzibwako nga mwenzegere, waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Yokaana essula 4:38 nti twakola emirimu n'abalala ne bayingira mu mirimu gyaffe. Eyo yenkola mulala adda mu mirimu gya munne. Naye buli azimba ateekako ettoffaali. Nitwebaza Katonda kubanga ekintu tekiteekwa okusigala kyekimu. Twebaza Katonda olwa rediyo, twebaza Katonda olwa ebibiina by'abakyala, ebibiina by'abavubuka, ebibiina waliwo insurance ne projects endala zonna. Ebyo twebaza Katonda. Ebimu ku byo tebyaliwo. Amatendekero g'abannansi, ebyo byonna twebaza Katonda olw'ekibanga kitwala njiri mu maaso. Siina nze nkeeka yonna na nnyiika yonna. Twagaliza ate ne kubanga ate n'omulabizi anaatera okuwummula ate n'anaddawo naye abeere ng'ayungako. Tulaba ekintu bwe kyeyunga kiza kwekulaakulana. Mpozi taata akasembayo olunaku olwaleero tugulawo pension house ennyumba y'abawummuze. Obulamu bw'ekiwummuze obusanze otya era kino? Obulamu bw'ekiwummuze bulungi kubanga obulwako obeerako n'emirembe n'omubiri ne guwummula. Naye ate ffe tuwummula abaweereza tuwummula nti okudde ku mulimu bakuyita n'okola n'enkola bwangi n'okubuulira enjiri n'okukola emirimu gy'obuweereza. Bwe bulamu naye nga waliwo okuwummula. Muliwo ebisoomoza kubanga tewali steady income, tewali byanfuna bikuyamba n'omubiri gunafuwa ng'era omuntu. Ebisoomoza n'endwadde zivaamu naye nga obulamu butambula mu maaso. Kale nno bwenti bwesanze obulamu bw'okuwummula. Naye twebaza Katonda olw'omunaffe mulabirizi ate ne banne abatandise pension house kuba ate waliwo essuubi ti ndowooza kanaavangamu nange ne bannange bwe twamu tunaagabananga. Eryo si ssanyu era kisoomoza n'ebitongole ebirala abawummuze nabo okubafaako n'okubalabirira. Abati badde nakubuuza ekyaba biba ettaka nga bwe kiri mu wangi n'etali kanisa, naye obubbi bw'ettaka kintu kibi nnyo kubanga ettaka lino lyagendererwa enjiri esinziirwe omwo libuulirwe, so si kuli gavana kuli sikambula bayita land grabbing. Kibi olaba abantu kitegeeza ebintu ensonga endala nnyingi, kitegeeza abantu okuggwamu ensonyi nti olumba n'ettaka ly'ekkanisa nga tolinaamu nsonyi. Ekyo nakyo kikwewuunyisa naye nga kitukoze bubi. Era emisango giri mu kkooti bwe bantegeeza, naye n'owaabira n'ekkanisa nalye tolinaamu kasonyi. Olaba embeera y'okutegeera gyetuuse, embeera y'okukwatibwa ensonyi gyetuuse, okufaafaagana kw'abantu kibi nnyo. Nze bwe mbitunuulira bwetyo.